ng'okyali mu struggle bali kukola kintu ekyo tojjanga okwo na kino kankiisewo nga sinagenda mu kalowoozo kaaliro bw'omanyi nti oli musajja owagira National Robbers Movement oba oli mukazi ng'oli blogger oba oli YouTuber oba ng'oli ani ng'oli ku social media bw'oba oyagala kukola amawulire go njagala kusaba w'ekitiibwa abantu nga bakikuwa saagala mudde mukwate bifaananyi byange mugatte video zammwe ze mwagala okugatta nga mwena kye mwagala muziteeke mu video zammwe gw'omanyi nti owagira NRM National Robbers Movement ng'oli ku Facebook oli ku TikTok oli ku YouTube oba oli YouTuber toddamu kwata kifaananyi kyange n'okigatta mu video zammwe mwaba NRM nga muzikozesa nga muyina blackmail oba propaganda mwagala okukola please mukikome with immediate effect mukimanye social media eriko amateeka osobola okukola video y'ekifaananyi ekyo n'okiteeka ku page oba ku account yo nze n'engenda n'ekidownload oba n'enkijjayo n'enkisindika ku platform n'ekisindika ku bananyini platform ezo bagikulira account yo ne bagitwala oba obundi yo ne bagitwala account yo ne bagitwala kubanga temwagala kutegeera omuntu yekka gwe nzikiriza okukozesa ekifaananyi kyange ye muntu ow'enkyukakyuka yekka NRM n'abasigadde mwe nasaagala kuddamu okukozesa kifaananyi kyange mu video zammwe ku page zammwe nga mugattagatta video n'ebifaananyi nga muteekamu ekifaananyi kyange ekyo mukikomye nkiddamu gwoba wagira National Robbers Movement nga toli wancu toddamu okukwata kifaananyi kyange nja kudownloadinga video yo oba ekifaananyi kyo batadde ku page yo nkikopingire linki yakyo nkisindikire TikTok oba nkisindikire Facebook oba nkisindikire Twitter oba YouTube ebinajja ku account yo gono bimanya sitera nnyo kwagala kuleka mukiyitiriza nnyo okukwata ekifaananyi kyange mukigattagatta mukiteeka mu bintu nadamu basajja ba NRM ow'enkyukakyuka sina buzibu naabwe osobola okukozesa ekifaananyi kyange ne video zange naye gye mulekeraawo aba NRM okukozesa ekifaananyi kyange nga mukigatta mu video zammwe nga mukola propaganda ne blackmail mu video zammwe mwekikomye bw'oba okyagala okubeera ku Facebook okozesa account wa page yo lekeraawo nina famire nina abaana byenjogera mbimanyi sikwatako kifaananyi ky'omuntu n'ekigattagatta mu bintu by'ekisiru so tokwata kifaananyi kyange kiteeka mu bintu byammwe kolonga ekifaananyi kyange si kikyo kati oba towagira nkyukakyuka weesonyiwa ekifaananyi kyange bwe badde obaga katandike n'akalowoozo kaleero akalowoozo kaleero nno ngenda kajja mu nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga naye njagala buli muntu wenna ng'olina omwana ow'obulenzi n'obuwala ng'asoomusemu nabatannasoomukamu akalowoozo kaleero njala kagende eri mmwe ensi eno katonda gituweesa mirembe era natugamba tugende tuzaale twale bwe yatugamba tugende ku nsi tuzaale twale yali akitegeeza kubanga ensi ejjula abantu era ensi ekulibwa bantu naye abazungu bano bagulumeeru bagenze bakyusa embeera y'ensi mu ngeri gye baagala tulowoozeemu n'engeri gye baagala tukolemu ebintu ekintu ekikyamu bamemba paliamenti mwenna abakyala n'abaami n'abazadde abaami n'abakyala mu Uganda mumpulirize bulungi mu kalowoozo kaleero akalowoozo kaleero kagenda kuva mu lugero olugamba nti obugonvu bw'olujegere g'emaanyi gaalwo obugonvu bw'olujegere g'emaanyi gaalwo lwaki obugonvu bw'olujegere g'emaanyi gaalwo nti omuntu gy'okoma okuba omwetowaze nga toli mukalubo ebiseera ebisinga oyita mu buli mbeera yonna eyandibadde ekuwa obuzibu ne buli lw'okalubya ensonga oba n'okaluba kiba kitegeeza nti ogenda kwonoona ensonga zonna sinaawe weetuuseko obuki obulumi kati mu nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga waliwo bintu bingi ebitambula nga tembimanyi njagala kubawa akalowoozo ka leero buli omu okasalemu okateeke ku mutimbagano egy'enjawulo buli omu okawulire mu nkola eyaffe ey'abakaddugala tuyina obulombolombo n'ennono ebbanga lyonna kwe tubadde tuyimirizzaawo obufumbo nkiddamu ebbanga lyonna mu Africa tubadde n'enkola yaffe eyimirizzaawo obufumbo nga tetugendera nnyo ku nkola z'abazungu naye olw'okuba tuyina abantu abasomyeko abeefuula nti bajja kutegeerera buli mumu bagenda bakyusa ebirowoozo n'okuleeta obuzibu
mu nkolagana wakati w'abaami n'abakyala naddala abasuubira okufumba oba okufumbirwa. Waliwo amateeka banna byabufuzi abawangalira mu Parliament ge baagala okuleeta agakwatagana n'obufumbo. Nze nga sikkiriziganya nago kuba gagenda kuleeta ensasage gye mutamanyi. Gwe member wa Parliament omukyala oba omwami ali emabega w'okuleeta amateeka gano, olina omwana ow'obuwala, olina omwana ow'obulenzi asuubira okufumbirwa oba asuubira okuwasa. Kimanye buli tteeka lyonna ly'okola koza kamanyi ng'akoza n'owebba lijja kukwata omwana wo, lijja kukwata muzzukulu, lijja kukwata ani. Era gye bujja okukomekkereza wattu nga gw'ofiiriddwa eyateeka amateeka gano mu nkola. Olw'ensonga nti amateeka muzibe galabira awo we galina okulabira ng'ensonga weeri. Kati mwenna bannakyala abali mu kukola enteekateeka z'okukyusa amateeka g'obufumbo olw'ebigendererwa ebyemmwe kubanga musobyeko mbadde mu nsi z'amagulumeero. Ebya Kayisaali bya Kayisaali n'ebya Katonda bya Katonda. Okuwasa n'okufumbirwa mu nkola eyaffe ey'ekiddugavu eyawukana nnyo n'enkola y'okufumbirwa n'okuwasa mu nkola y'Abazungu. Muleke tuleetera mpisa na bulombolombo bw'Abazungu buteeka mu nkola ey'okuwasa n'okufumbirwa mu Afrika naddala mu Uganda. Mugenda kuleeta obuzibu mutamanyi. Ennaku zino tulina ekintu kye tulwana nakyo ekitali kya butonde kigenda mu maaso mu Uganda. Bwe munaakyongerako amateeka gano kiba kitegeeza nti eyatwala ojja kuba esiridde, okendeeza ku kuzaala kw'abantu kujja kuba kutuuseewo n'obwakirereese nga buli awo muntu tutafumbirwa tafumbiddwa bujja kuba buyitiridde n'obwannakiyombekedde bujja kuba buyitiridde. Abaagala okutegeera ensonga zino kamba nnyonnyole amateeka amapya bame ba Parliament ge bagezaako okuleeta mu nsonga z'obufumbo muwulire bulungi nnyo. Bagambe bati nti Parliament mulimu akabondo k'abakyala abateekateeka okuleeta amateeka agakwatagana ku bufumbo geegaluwa. Bagambye balina obuwaayiro busatu bukka bwewandiiseemu. Bagambye nti okubeera n'omukyala nga tomwanjulanga bakusiba emyaka 3 bweddu. Akekawaayiro akasooka nti okubeera n'omukyala nga tomwanjulanga bakusiba emyaka 3 bweddu. Kati wattu njala sooka kugamu kawaayiro kana akasooka. Obufumbo si bizinensi. Obufumbo si business. Obufumbo ndagaano ekolebwa wakati w'abaagala n'ababiri. Era bamanya wa gye bagenda okusibira. Era okwanjula oba okwanjula kuba kusalawo wakati wa mwami n'omukyala nga batuusizza nti bagenda kwanjula. Eryo si tteeka. Era yalese kana kawaayiro akasooka munnange nkugamba nti olina omwana w'obuwala olina omwana w'obulenzi. Sirowooza nti bwe banaasiba omwana olw'okuba nti alina sente zigenda kwanjula muwala ate ng'abadde naye kinaakusanyusa. Mukole amateeka gano nga mukimanyi nti muzaala okuggyako nga temuzaala mwafiisa oba mwafiirwa. Naye gwe alese akawaayiro akasooka nti okubeera n'omukyala nga tomwanjudde bakusiba emyaka 3. Kimanyi nti olina omwana w'obuwala olina omwana w'obulenzi. Akakawaayiro kajja kuba kamukwata. Akawaayiro ak'okubiri teri kubanja bintu ku buko. Kano ke kawaayiro ak'okubiri. Akawaayiro ak'okubiri kano nnyinza okuba nga nzikiriziganya nako nga nze omuntu tuteri kubanja bintu ku buko, naye kisinziira abibanja bibanjidde mu kkowe ki. Sisobola kuba nti nawasiza omukazi nga mutaddemu butitimbe bw'ensimbi wattu nga sinnamuzaalamu yadde omwana kabeere mulema ne wayitawo ebbanga lya myezi 6 mpawe kaaga. Munnange n'anoba n'agenda nadde wawo omusajja omulala n'amutwala. Kino kiba tekiwulikka bulungi era bubanga obuyaayo oba bubanga obubbi. Kati wonoka n'akawaayiro mubanga abagamba nti muwadde ebbeetu buli muntu anayagala okujja okuwasibwa oba okwanjulwa y'olunamala okukola byayagala alina eddembe limukkiriza okudduka n'agenda nga tatunudde kikyalese mabega. Ekituufu kiri nti obufumbo bukolebwa abantu babiri era ebakkiriziganya. Sirowooza nti omuntu bw'abanga mwawukanye bulungi asobola okujja okubanja ebintu bye. Obanga omuntu omuzaddemu omwana osobola okuddayo okubanja ebintu. Okujja ng'oliko akatuli akakajjansi ku mutwe. Naye omukyala bakuzaddemu omwana oba omuzaddemu omwana. Obanga omwanjudde n'akuzaalira omwana sirowooza lwaki bw'obanja. Kano ko nnyinza okuba ak'okubiri nzikiriziganya nammwe. Nekisinziira biki ebibaddewo. Tugenze okwokusatu. Okukola DNA osooka kufuna lukusa kuva mu kooti. Kano ko sikkiriziganya nako emirundi 10 n'omusobyo. Nti singa omuntu yenna omusajja anaba yeemulugunya ku mbeera n'endabika y'omwana bwe yeekengera mu famire
ajja kuba ina soka agenda mu kkooti y'amateeka atasobola okukebera omwana oyo DNA. Akawaayiro kano kabi nnyo. Lwaki kabi nnyo? Singa okukwana tusooka mu kkooti kyandibadde kikola amagezi, kyandibadde kikola amakulu. Era singa okwepicha tusooka kufuna lukusa lugenda mu kkooti kyandibadde kikola amakulu. Naye olw'okuba nti endagaano ebeera wakati wange na mukyala wange, era n'okwekengera otwala omwana, either nsobola okukikola nga mutegeezezza kubanga simutegeezezzaako. Kati gwe okuŋŋamba nti nsooka mu kkooti funa DNA, musooke mukyusa amateeka gonna ag'obufumbo, nga n'okukwana tukwanira mu kkooti, n'okwepicha twepichiza mu kkooti, nga results eziva mu kwepicha order yavudde mu kkooti, bwe mba neemulugunyiza then nzire mu kkooti n'ensaba DNA tugikole, olw'okuba nti buli kimu nakikolera mu kkooti. Newe kibanga buli kimu tukikola ffe abantu babiri ffe tusazeewo, mukulu mwewumuzeeko amateeka gamu ge mukola tegajja kusoboka. Ekya DNA mukikola olw'okuba nti abasajja basinga obungi mu gavumenti muzadde mu baana b'abandi. Abasajja n'abakazi mukola ebintu bino olw'okuba nti muzadde mu bantu ab'enjawulo nga muli mu gavumenti. Muti okujjayo obwenyi okulaga abantu ne public nti mulina abaana nkumuliitu mu bitundu eby'enjawulo mu famire ez'enjawulo. Nga nafutubadde ku Uganda Yoseriti Bahabulwa alina abaana kamaala ak'abasoga mu bakazi ab'enjawulo mu famire eziyimiridde ez'enjawulo nga yazaala mu baka abasajja abaana. Nga n'abakazi tebasobola gaba baba bwe nti Museveni alinamu omwana. Mukola amateeka gano n'ebigendera nti mulina ebintu byemuyisaawo. N'ekirala bw'ogamba omuntu akebera DNA singa omwana ono nkizuula nti omwana si wange n'enfa n'asikira emaali yange n'agitunda, ani aba afiirwa ku ffe ffenna? Okwekengera kya butonde. Kuba kati mwenna mutagetinga kubba bintu by'abantu. Gano amateeka munaagayisa mbalayirira okusookera ddala kijja kusooka kuluma mmwe kubanga ensi tekungula tugikyalako bukyazi. Lwaki? Mwegendereze nnyo nga mukola amateeka gano kuba gajja kuleeta ebintu bingi nnyo. Already tulina ekintu kye tulwanyisa ekyalumba ensi eky'abavuzi b'empanka ku sayidi ey'abawala n'abaana abalenzi. Omuze guno gukuze. Nakola post wiiki ewedde oba wiiki ne bagamba nti ndi mweraliikirivu nnyo emisinde emize egy'abaana abalenzi okufuuka abawala bwe gitambulira. Era ndi mweraliikirivu nnyo emize egy'abaana abawala ku sipiri kubafuukira embeera z'abalenzi ngeri waggulu nnyo. Post y'abantu bagikomentingako nnyo era bagisharinga. Bwe munaaleeta amateeka gano gagenda kuziyiza abasajja okuwasa n'abakazi okufumbirwa. Kino kigenda kulekawo generation eziddako. Mugenza kuteeka amateeka kendeeza bantu oba kubanga ne bwe nkuwasa ng'era oyina empisa embi ojja sigaza ng'olina empisa embi. Ne bwe nakuwasa ng'olina empisa ennungi ojja sigaza ng'olina empisa ennungi. Muleke abantu beetaayenga Katonda bwe yabatonda ku nsi, kubanga singa kyali nti gwe bawasa yazaala kiba kitegeeza nti bano bakawundaka ku by'eddinisa bandibadde bamala kugenda mu church oba mu mizikiti oba mu makereziya okubagatta okuzaala. Nengeri Katonda gye kireka nga kiri automatic ebintu mubirekere Katonda biri waggulu wa kumanya kwammwe. Muleke kweyingiza mu tabikwatako. Kambalage ka video kano ku share shibo yoke mutegere nti ebintu by'omutinkule by'obufumbo tugezaako kulwana ekintu ekyayingirira ensi ekisanya oburedde obufumbo n'okwekyawo abaana batakyayagala kuwasana kufumbirwa. Kati munaleeta amateeka gano mujja kira mu kalowoozo kaalyo kaako baabo. Abaana ba bulenzi abandi badde bawasa. Kati bwe muleeta amateeka gano gagenda kusindiikiriza n'abalala okuba nti bagenda kuwasa oba kufumbirwa. Kankikuddemu taata gwe maama munnabyabufuzi ali mu parliament ateekateeka amateeka gano. Essaawa zino
olina omwana mu nju boyina abaana bobulenzi nabo bola wabula tobamanyi ebitundu 10 ku 10 okera ku macha no bwa school fees ne bagenda ne basoma tumeyi bakula ku somero mu public ngoyagala okufuna pulesa alusa sukali mu bulamu bwo bakere ncha bakugambe nti e Kampala bategeseyo parade y'abavuzi b'empanka oba bakola emikolo ku bikokujjo ebere open omwana okenyini gobadde wesigo gena musanga mu parade nga asinga obusanyufu unchiddamu gwe munnamateeka ali mukole teeka lino tomanye mwana omizeeyo omulabulabi kubanga temusiiba nabo temusula nabo abambabera mu masomero ng'oyagala okakasa nti ensi yonna nfu bakere ku makiba gente badde parade y'abavuzi b'empanka mu Kampala mu Uganda eri open omwana we yennyini gowa minister owa member parliament owa chairman of C5 chairman of C3 owa kansala batekeyo parade ojja funa pulesa sukali alusi banze nokutwala emulago ng'ofudde ng'oli ku oxygen lwa parade lwojja otegera nti abaana bamwe basinga obungi bonna bafadda kubanga temusobola kitegera kati muleeta amateeka aganyigiriza obufumbo n'embeera eriwo mujja kiro zaako awo tuvuddewo kabadde kalowoozo tugenze kukigula luki ekigula luki kyaliyo njala kiweereza mwenda bannayuganda olwalinaku z'omwezi 9 ezakooka ku mwezi ogw'ekumi lwe lunaku Uganda lwe yagwa mu bizibu mwe kye muyita independence olwaliro ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'ekumi mwaka 2024 bwe lwali bwe luti mu 1962 Uganda negwa mu bizibu by'ebyobufuzi kubanga tebyaliwo kemabega olw'omugattingano gwakola wakati wa Buganda ne Uganda okufuna obwetwaze gwe wenna asanyuse olwaleero nti Uganda yafuna obwetwaze njala kugamba oli mugwagwa nakoze post busy gwe wenna ali agamba nti Uganda yafuna obwetwaze era n'osanyuka n'ojagambiza ng'akimezeza okw'omusana oli mugwagwa post nazikoze ate si kirumamu oli mugwagwa lwaki oli mugwagwa kubanda bagambye nti only fools will celebrate the independence of Uganda lwaki okubeera independent bwe bwetwaze oba obwefuge nga weefuga kiba kitegeeza buli kimu okyesobolera kyetuusaako bwefuge obwongo omuntu kankuweeko ekyokulabirako bwoweza emyaka 18 nga tokyasoma ovudde mu maka ga kitaawo ogenze otandise ofunye omulimu opangisa weeriisa weenywesa weesuza buli kimu okyetuusaako n'abakazi okyusa b'oyagala oba n'ofumbira oba n'owasa n'okola buli kyoyagala kye tuyita independence oba independent gwe eggwanga Uganda olaba liri independent nga bw'oliraba teriri kubanga emyaka 62 bweddu bokyanga baga nti Uganda yafuna obwetwaze tetukyusangako buyinza mu mirembe kuwamba kutta na kuyiwa musaayi n'olwaliro kye tulimu eyo tebeera independence mu myaka 62 amasomero gafa n'okuzika ne kuggwa mu myaka 62 bamember parliament bannabyabufuzi buli afunamu enkenyera ng'ayiise windows ennyonyi agikwera ku maca ng'agenda ebwayise n'agenda Kenya n'agenda Turkey n'agenda India n'agenda mu America oba Bungereza okufuna obujjanjabi mu Uganda amasomero amalwaliro tegaliyo eba independence nkubuuza eba independence ku myaka 62 egy'obukulembeze oba egy'obwetwaze gye mugamba Uganda ebitundu 9 ku buli 10 bannansi tebalina mirimu bali idle and disorderly eyo independence ebitundu 9 ku buli 10 eyo si independence Uganda ensi gyomuga nti yeetongodde enensi budget yayo ebitundu 7 ku buli 10 sente zewuliwa buwolebwa buli mwaka mu bammanirenders okwetoola ensi yonna eyo gye muyita independence mu Uganda ekonome yayo eri mikono gy'abagwira ebitundu 85 ku buli 10 eyo independence nga n'omuchina yafuuka liteira oba yafuuka hoka atambuza bintu n'omuyindi naye atambuza bintu batunda ne kabalagala batunda ne makoloni eyo independence nga nfundikira mwenna abadde bajaganya independence ne mbaga nti muli bagwagwa
mwenna abasajja abakulu abatuludde emyaka n'abalo bannabyabufuzi olwali toddamu kugamba nti Uganda yafuna independence olw'ensonga mu 1995 bwe mwaweza Uganda bwe mwagikwasa ne mugikwasa Museveni n'afuga Uganda emyaka 42 nakati awuli akyayagala gifuga kubanga mwamukwasa ssemateeka nga open check n'awandika mu mateeka ge n'ebiragiro kwe kufuga Uganda emyaka 4. Museveni yalonda buli kintu kyonna ekirimu obuyinza mu Uganda yensonga lwaki buli afuna ekizibu akugamba Museveni nyamba nga ate institution ezimu zandibadde ziri independent nga tezeetaagisa mbu mukulembeze aziyambe bagobye omuntu ku ttaka Museveni nyamba gobabbye Museveni nyamba ebitongole bikola mulimu kikubanga mwaddira constitution ne mugikwasa Museveni n'awandikamu ebintu bye yensonga lwaki alina obuyinza obuyitiridde kati njala baga gowe naga nti wafunye independence oli mugwagwa emirundi bugwagwa butabalika bugwagwa tetufunako independence kubanga singa twali tufunye independence twandibadde twakyusa dde obukulembeze mu mirembe nga tewaliwo kuyiwa musaaji kyekibadde ekigulolo ekikyaliro njala tandika video kati sharing a video njala tutandike video ey'olwaleero oba ngitandikire wasimanyi ndowooza ng'oyagala okumanya tetufunako independence nkwongera akalala era yakugamba nti ensi erimu emirembe agamba nti ensi erimu emirembe yennyini atambulira mu kuuma kamberenge kati yennyini emirembe gyammalako emirembe okugamba nti eggwanga lirina independence yennyini akugamba nti eggwanga lyafuna independence tali certain n'abantu baalimu atambulira mu bulletproof coffin yakugamba nti ali independent oba Uganda atambulira bulletproof coffin mwatambulira mbu ali independent oba Uganda is safe tetuli independent kubanga anona amanyi nti eri abamunoonya bagenda omutta atambula bulletproof coffin yiyo katugamba otyamba oli independent nga naganda ali independent yennyini atambulira mu coffin etayitamu masasi ng'ayimiridde wuuyo oyinza ogaa nti enkulimba wuuyo manze yenna yeraliikiridde wuuyo kangizeeyo girabe wuuyo kamukuleetera atambulira mu coffin wuuyo kuba ni mulina independence eyo independence oyo eyo independence kale ndowooza kansoke mbatwaleko ntandikidde mu jjiya ne mbanyiizaamu kadooza kansoke mmala obbasesaamuko katono tusimbule video tugitandike kansoke mbaseseemu katono alright twabagamba nti mu Uganda mulimu abantu abeefuula nti bagezi naye nga ate basiru wattu mu Uganda olw'okuba nti media teriiwo tusanga abantu bangi nnyo abeefuula bagezi olwalwe nkoma okwogera ku muvubuka ono twabateddeyo video zonna ne muziraba engeri gy'abadde afiiramu bannayuganda ng'ayogera ennimi ez'enjawulo ng'abuzaabuza abantu ndowooza mwakalabe kali ka video akasoose njala bazanyira bu video buno busatu mbateeketeeke tutandike video kuba saagala mubeera na stress njala sooka basesaamu katono then tusimbule video kubanga n'omusomesa mu kiraasi aba asomesa asooka n'abawamu ka break ne musooka musikamu kano mukola mutandika video tutandise ne mu kasambidde wulira bwe yatugamba nti mutandike na kano. If we are to flourish as a country, we must develop what we call an idiot detection system. If you want to be successful in this world, you have to develop your own idiot detection system. Idiots sometimes are even
smarter. They can be even promoted before you on the job. They can dazzle you with very long opinions. I wish there was a foolproof way to spot idiots, but counterintuitively, some idiots are very smart. They can dazzle you with words and misdirection. They can get promoted above you at work. They can even be elected president. All right. Kati ebigambo gyabijja okubabuzaabuza kubafa basinga obungi oluzungu tumanyi olwokiyita mu lujja. Kati kambazanyire buno video bugenda kubeera busatu bwokka ale saagala museke nnyo tusimbule. Bibino ebigambo gyabijja biri byayogera ziri slang eziwulikanga botanical bino gyabijja wono mukuba professor ono yomu gyabijja bino. Hello, Prof. A lot of things are going wrong in our country today, especially in the area of our institutions of higher learning. An example is the case of Ladoke Akintola University of Technology. What do you have to say? This impedimental, compostable, and volatile lemma, in its maximum exoneration, reminds me of the biblical Eloi, Eloi, lama sabachthani. Osun State and Oyo State governors. Why is this institution, Ladoke Akintola University of Technology, forsaken? What germinated the abnegation and repudiation of Ladoke Akintola University and our academic system macaronically? What happens to the funding? 4 years course metamorphosing into 6 years? Oh, what an academic academic yo-ho caused by these political yo-yos, political yobos, in their leadership rococo, leadership rababaration, in conjunction with administrative bemusement, holy poly, and discombobulation, in their obstreperous, malevolent shenanigan and hocus pocus agenda. Governor Ajimobi, Governor Aregbesola, you have discommoded and flustered 34,000 students irreparably. Okay. Kati eyo jajja oluzungulwe kati akabadde kanzise bwe buno obubiri obusembayo buno bwadde bwonzise nange naye mujja kakasa ndi bana basajja abayayi bangi nnyo kati buno bwadde bwonzise kano buno obubiri kano ke kasooka kano. What is your advice for Nigerians in 2023? Thank you very much. You see, as an academic juggernaut, an erudite egghead, a long-headed apologetic, and an highbrow pedagogical rabbi with multitudinous acuity and acumen, Professor Emeritus. and as an aficionado and academic charioteer, let me jaw, spell, orate, verbalize, pontificate punctiliously, vigorously, rigorously, scrupulously, and mathematically pedantic in a persnickety and pernickety modus operandi, denounced and devoid of a microscopic balderdash. Help us. You see, 2023 is a year of Fabdos, Bonza and Bija, Yabadabadu, and Oho Wahaha. You see, and as the Fonset Origo and Terminus Aqua of the year, I am confident that this year will be eclipsed with Joy de Viva, Jacus, and Jokun Jokundity. Use cutlass to cut grammar for me. You see, I'm also hoping, craving, and hankering that every compos mentis homo sapien would not be engulfed in a hokum, flapdoodle, topsy-turvy, bourgeois, and a hanky-panky, jiggly-pokry boogaboo. And you see, gazing at the contemporaneous status quo and phantasmagoria of the country hitherto, we can all recognize, prognosticate, and even deduce that the economy of the country keeps nosediving and plummeting in an aqua of austerity, destitution, melancholy, ramshackles, kefeful malaki, and cataclysmic quagmire and brouhaha. It's because of men 30 naira that you're speaking all this grammar. So my advice to Nigerians on how to change this situation is for everyone to actually go out and collect their PVCs and make sure they vote wisely in the forthcoming elections. Gaga kwangaga. Kano ke kasembayo tugende. Kale kana kasembayo ojja okutegeerera ebigambo bali mu kooti nga waliwo olwo yawolereza omuzi w'omusango ne awolereza gavumenti. Buli omu yalaga munne nti amanyi oluzungu gibyaggwera nga abadde awolereza omusibe ayagala kudduka mu kooti waliwo ogenda okutiira ensi
otegere bambidde ebintu bakola byakyewulira. My lord, if I may, standing on all existing protocols, standing before you is Barrister Boniface Njoko, ex-choir, 20 years plus of practice. I cannot subjugate my personality with a baby lawyer trying to subjugate and incapacitate my client's altercation. Innocence must be adorned before any form of justice must prevail. I begin my defense with the Latin adage that says, "Nemo sensato ignorare legem." That is to say, and I quote, ignorance to the law is no excuse. My client here has been accused of extrajudicial murder. How judicial can he be? I stand to correct you with evidence of the CCTV footage, even if it is not clear enough. But we got the broken audience from people around the vicinity. The conscious motus pecus has been able to subjugate and claim my client of innocence within the jurisprudence. What is the law not saying? Are we not humans? Can this kind of stomach be capable of running from a murder? Where does he want to run to? Is he a wolf? What sort of close class Merigotis hocus pocus will be able to subjugate my client's insubordination? I stand to be corrected, and I don't want not to say much. My opposition here has to be able to convince me beyond reasonable doubt that my client was at the scene of that murder to subjugate the incocus pactus mentus pris corridamis, to complicate with the law's discrepancies. I leave you with this Latin adage that says, "Cantus mentus magis, let justice prevail before innocence can be subjugated." I rest my case. Thank you very much. And first and foremost, let me give you my rubrics, nomenclature, predomen, cognomen, and diploma. I'm Professor by Titus, the academic juggernaut, and elegant and a long-headed apparatus in this whole cosmopolitan metropolis. Thank you very much. I must thank you, my lord, for giving me your Brobdingnagian, elephantine, gargantuan, and titanic ears, and you deserve prolific honorific ability to Natadibos. Now, let's proceed to the case. You see, looking at the crinkum crankum, the nuts and bolts, and the egodi that have eclipsed this whole edifice, you can deduce that what this corpus mentis homo sapiens have been saying is just utmost degree pokery, hanky-panky, and stupendous. Objection, my lord! Objection overruled. Council is trying to overrule the sense. My friend, will you sit down? Continue. First and foremost, ex abontaja and nim kodi oslo as I vociferously yakitiyad and verbose ex morimotu. You see, if you wrap your medulla oblongata, hypothalamus, and hippocampus around this whole issue, you will deduce that it is just a Brobdingnagian cataclysm and predicament. This crack blade like it. My lord, never is like it. Sorry, objection sustained. If you talk again, I will slap you. I'm not your mate, though. My friend, will sit down. Please continue. This attitude is just a paranormal otagia to this edifice and judicature. Now, let me give you the dinkum oil. You see, from the crinkum crankum, the faucet origo, and the consanguinesis, that is the genesis of this issue, you can see that this man is just trying to eclipse every corpus mentis homo sapiens here in a new ultra microscopic silicovolcanoconiosis and a Brobdingnagian flow calcining heliplification. What thing they happen? Omusibe yasoka naloza afunyira oyo amanyi oluzungu kati omuwabi wa government n'aleta dictionary ng'atendera kuyomwolereza w'omusibe n'ejjaaji yennyini yatya mu kooti n'abali bazze okusanyukirako omusibe buli omu yayagala kufuluma kooti kati bano lwe luzungu mbidde lwagenda n'ajjayo eri n'aluleeta n'alwogera mu public kati banayogera tugamba waaw musiru ng'amanyi oluzungu kumbe ogenda obimuuza mu dictionary nga tebiriimu kati bebo njagadde osooka obbasesaamu tutandike video bulungi nnyo munansonyiwa sibwentera okukola naye video ya leero si nnyangu era katutandike wano okusookera ddala ndowooza kansooke ntwala okusaba kwange kuno njagala jjajjaffe ow'Obuyisiraamu ow'ekitiibwa ennyo omulangira w'Obuyisiraamu Kasimu Nakibinge obubaka buno bujja kutuukako era nsaba ne mufti we Kampala mukadde Sheikh Mubajje n'amasheeka abalala mbasaba n'obuwombeefu nze ndi musajja siri musiraamu naye eddiini y'Obuyisiraamu ngigoberera nnyo tubasaba nti waliwo omuze oguzze mu bamasheeka abamu okutandika okulumba obwakabaka bwa Buganda naddala nga balumbira ddala Ssaabasajja Kabaka ekintu kino kikyamu tetumanyi oba gavumenti ye batuma oba beetuma bokka
ekintu kino olowooza bandibadde bakikomya kubanga ffe ng'abantu tetulina ntalo na ddiini buli muntu waddembe okukkiriza mu ddiini ky'ayagala naye ate bw'osukka n'olumba eddiini y'omuntu oba okukkiriza kw'omuntu oba omuleeseeko olutalo tetwandiyagadde nnyo genda mu ntalo zino olw'ensonga zivaamu ebintu bingi nnyo buli muntu bw'okwatako kukkiriza kwe ate afunamu enkenyera jjajjaffe Kasimu Nakibinge bamasheeke mwenna bali mu Uganda mbasaba n'obuwembeefu mutandike okunonya amasheeke bano mubagambe nti ebintu byebakola bikyamu nnyo olw'ensonga nti nze nga nze omuntu ngezezzaako nnyo okukubiriza abantu obutateekawo kwawukana mu ddiini na mu ndowooza na kulwana bintu biryo byakiyita mu lujja bamasheeke bano wano wammanga okuli ono magulu nyondo tuleze nyondo tukondaganye n'ennyondo eyo tulabo bataata oyo omu bano babiri Kamuswaga ekkoki nanga nze mulange nanga sheikh kuba simumanyi nangamba bw'onooba tokomye ku baseeka abo n'oyogera nabo nakujja kwetondera Bwakabaka tulina amaanyi agasobola okubasika bonna bwe bati nemuga ekyokwetonda ekyo tekijja kukola wabula ffe tusobola okukola ki okwetereza era enso alright njagadde sooka mba masheeka boola ngendawo ffenna tukimanyi bulungi nnyo tuli baddugavu tusibuka ku lukalu lwa Africa tuwenzikiriziganya n'entegeera n'ekitiibwa buli muntu yenna gy'aba asinzidde mu kukkiriza kwe tetukkiriziganya mu kuyomba wadde okuwanyisiganya ebigambo kubanga ffenna tuli baddu ba Katonda waddu ba Allah ne bamasheeka bagufudde muze ogw'okulumba Ssaabasajja Kabaka atalina muntu agenda mwogerera ate nga yamukulembeze waffe tetwandiyagadde nnyo tteekawo nkaayana oba luwonko wakati w'Obuyisiraamu n'abantu ba Ssekinnoomu mwandibadde mutuyamba ne mukoma ekintu kino naffe tusobola okwogera naye ezenkanankana n'ebisikiwa tutezaaka kubanga nze nga natandise okwogera jjajja nsobola okukuggira ebyafaayo nga nsinziirako bye nasoma ne bye ndabako ne bye mpulira kubanga ndi muddugavu ng'eddiini bandeetere mu nsawo zituusa ku lukalu lwange era nsobola n'okusinziira bwe nnyimire ne ggamba nti eddiini ani yazisabo zireeta nti bwali Bwakabaka bwa Buganda era nsobola okuyimira mu kkowe ne nkubuuza nti kitebe ki eky'eddiini ekikulu ekiri mu lukalu lwa Africa nga wasinzirawo eddiini ng'ekitebe kyonna eky'eddiini enkulu nga kiri mu Africa nga tekiriwo n'enkuza byafaayo n'entandika okunnyonnyola ebintu buli omu ne tutandika omukyusa endowooza nakyo tukisobola naye tetwagala genda nnyo mu nzikiriza eno na kwogera bintu bino lw'ensonga nze mu famire mwensibuka wa jjajjange Lumbuye yazaala abaana wabula mu ntalo ezaaliwo abaana bano bayawuzibwamu eri abasindiki okujjawo nti entalo z'amadiini ezaaliwo okendeeza okufiirwa abaana jjajjange eyawula abaana n'asindika abalala n'abasindika mu Buyisiraamu abalala n'abasindika mu Bukristaayo abalala n'abasindika mu Bukatuliki ne mu Protestanti ne basaasaana ne baawula ne beewala entalo ez'amadiini so si nti yali akyagala kyamuwalirizo kikola kyovula famire zaffe osanga buli muntu yina ng'alina enzikiriza ye era tetwawukana mu nzikiriza y'abantu awo kubanga tuli ba musaayi gumu naye mmwe munaasinzira okuvula Ssaabasajja Kabaka nga mukozesa eddiini naddala Abayisiraamu n'abalokole mususizza olumanyiro n'akamanyiiro ebintu bino munaabireetamu nga mwagala tutandike kugenda kwogera bigambo buno ku social media muyinza okunyiiga ennyo nga ate tewandiyagadde munyiiko oba ebigambo tubima tusobola obyogera twandiresewo enkolagana egamba nti omuntu akkiriza mu buwangwa n'ennono asigaze enzikiriza ye akkiriza mu Nabbi Muhammadi akisigale nga akkiriza mu Nabbi Muhammadi akkiririza mu Yerooma akkiriza mu Yebungereza akkiriza mu Yegulisi akkiririza mu asigale nga akkiriza mu ndowooza nga Katonda bw'amulambika mu ndowooza ye so si kusala ddiiro layini kuyingira mu layini ya munno ekyo mukikomye naddala okumanyira Ssaabasajja Kabaka atagenda kwogera ekyo mukikomye
Bwetunaatandika okugamba nti tujjayo mundu kutandika kalakata madiini, teri munnaddiini asobola kuwangula lutalo lwa bigambo nga lulimu okwogera okuva ku nnono ensibuko y'omuddugavu. Mujjukire olukalu lw'omuddugavu eddiini baatuleetera ndeetere, tesibukangako mu Africa. Era yensonga lwaki musituka ne mugenda e Saudi Arabia, yensonga lwaki musituka ne mugenda e Greece, ensonga lwaki musituka ne mugenda e Bungereza, ensonga lwaki musituka ne mugenda e Roma, ensonga lwaki musituka ne mugenda mu America. Ye wasibuka eddiini za mu kukula Africa tukuliko kitebe kikulu kya ddiini yonna. Mutokwata empola. Osobola okumpangula mu kusoma Bibuliyo givuunula oba Korani, ne mu byafaayo by'enzija y'eddiini n'ensibuko yaayo baba tusobola okukulukuta kubanga nsobola okutambula nga Lumbuye, wabula sobola kutambula nga Federico kubanga simumanyi. Naawe kennyini tosobola kukulukuta nga Swaibu, wabula osobola okukulukuta nga Mukiibi kutuyita okutambula. Kati gezesa okutegeerako nti bwe basobola kutambula nga Swaibu oba Federico nina wennyina okukoma, oba sobola kutambula nga John nina wennyina okukoma. Nkusaba gwenda munnaddiini akkiriza mu ddiini yo, sigala w'oli tolumba muntu munno, mulekeraawo akamanyiira kasumagizi yeyalira. Nsobola okutambula nga omuntu asobola okutambula nga Nandutu, omuntu asobola okutambula nga omuntu naye tosobola kutambula mu linnya lya ddiini ngwire lyakuleetebwa musole mulesooke mukendeeza akamanyiiro. Nyongera bajjukiza eddiini ku lukalu lwa Africa baleeta ndeete. Era nyongera okujjukiza ku mataba agawandiikibwa mu Bibuliya agaali gagenda okusaanyawo ensi. Katonda we yawera Nuuwa biragiro okuŋŋaanya buli kyonna ekissa ku nsi bakiteeke mu lyato kisobole okubeerawo. Abaddugavu mwakuŋŋaanira luddawo ku linnya eryato lya Nuuwa. Era eryato eryo baalyawulamu madiini ki? Mugende mpola. Abaddugavu mwakuŋŋaanira luddawo nga mugenda okulinnya erinnya lya Nuuwa. Amataba Katonda we yagalangirira. Era madiini kyagalinnya eryato eryo okusurvivinga. Mugende mpola. Tukkiririza buli muntu okuwa ekitiibwa eddiini ye. Tetulina buzibu. Ne mulekerawo okuvuuna Ssaabasajja Kabaka atasobola kweyogerera. Mbagambye osobola okumpangula mu kuvuunula Kuruhaani oba Bayibuli. Naye mu nsibuko ey'eddiini n'engeri gy'ejjamu ku lukalu lwa Africa tusobola okukulukuta mpaka kuwulira bubi. Jjajjaffe Kasimu Nakibingo Obuyisiraamu n'abaodi Kampala mukadde mutuyambe mugambe ku bantu bammwe, nammwe abalokole mweddeko mulekeraawo okuyingira ebitabakwatako. Buli muntu muleke akkirize mu nzikiriza ye gy'afuniramu Katonda. Muleke kuyingirira bintu bitabakwatako. Ssaabasajja Kabaka tasobola kweyogerera, ffe tusobola omwogerera akamanyiro kasuse. Mbalawula singa mpulira bamasheeka abala babiri bwe bati, nja kutandika okugenda bbeya nnako nammwe nga mutezemu okulumba Ssaabasajja Kabaka. Kyesandiyagadde kuba siri muntu wa ntalo naddala ezirimu amadiini. Naye nze sijja kulumba nga nsinzira mu kitabo kitukuvu ekya Allah, ngenda kusinzira ku nsibuko y'omuddugavu ku lukalu lwa Africa nga nkutegeeza eddiini yajja etya okukusangawo. Wenja okusinzira gw'osomera buli kimu ky'oyagala okisoma okikyuse, nze nkubuulira eddiini yajja etya olukalu lwa Africa. Awo nvuddewo noza mutegedde bulungi nnyo. Era nga nfundikira eddiini ey'Obuyisiraamu ekulemberwa Bwakabaka obw'e Saudi Arabia. Era bakumye eddiini eyo emyaka n'ebisiibo okutuuka gwe wogendedde okulamaga. Singa tebwali Bwakabaka bw'e Saudi Arabia tewandibaddeyo kintu kyonna kikolebwa Saudi Arabia.
wabula bakuumye eddiini eyo nga bayita mu bwakabaka bwa Saudi Arabia mpaka olwaleero. Okusinzira ku buvuyo buli mu Middle East singa tewali bakabaka bwa Saudi Arabia singa eddiini y'Obuyisiraamu yasaanawo dda. Naye obwakabaka bwa Saudi bwe bukuumye eddiini y'Obuyisiraamu n'okugifuula kyeri n'okuba nga ne Saudi Arabia erimu emirembe mugenda okweyagalirayo genda okukola hijja bagundi mukule. Kitegeeza bw'ovuma Ssaabasajja Kabaka ne Kabaka w'e Saudi Arabia b'omutwaliddemu. Aho tuvuddewo. Tugonze ku nsonga endala. Wasanya Karol Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulegejja afuta obadde Mmengo buno baka bugwo. Era njagala buli Muganda yenna ne Munnayuganda owulire ensonga zino. Buli Munnayuganda yenna aweza myaka 18 waddembe okwesimba mu kifo kyonna eky'obukulembeze ky'abayagadde bw'aba alina ebisaanyizo. Tetuna bwetugana. Wabula okutambulira n'okulinnyira ku bantu n'okwonoona okulemesa abantu abamu okubeera kye balina okubeera mu nsi kyetuvumirira. Essaawa zino Ssaabasajja Kabaka musajja wattu gye mwamuwambira ne mumutereka gwe ne weefuula kabaka gy'ogenda ku mikolo n'otambulanga warlord nga kabaka ne musindika abantu okuvuula Ssaabasajja Kabaka nga mukozesa gavumenti. Banyabo ne bassebo abasajja n'abakazi abazaana ba Kabaka ne Bannayuganda. Ndi wano bategeeza mu butongole ebintu kolwa byonna eby'okuvuula n'okuvuma Ssaabasajja Kabaka tagenda kuddamu kigambo kyonna. Mayiga ne Museveni ne Ssemwali babiri emabega. Mayiga, Museveni ne Ssemwali be babiri emabega bakola ebintu bino. Nabagamba nti bagezaako nnyo ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka kijja mu kifaananyi ky'abantu ba bulijjo bamufuula ekintu ekitagasa. Yensonga lwaki bukyanga Mayiga ajje Mmengo okuvuma Ssaabasajja Kabaka gufuuse mulimu ng'ate bagusasula. Era tavangayo wadde okugula omusango ogw'eppeeji mu kkooti ng'avunaana omuntu yenna okulumba Ssaabasajja Kabaka kubanga yakisasulira. Bamasheeki bano baavumye Ssaabasajja Kabaka. Mayiga tannakola statement kalabe basajja abalyeme kubanga bakime ekigendera kyabwe kyakusula Ssaabasajja Kabaka afuuke ekintu kyonna bo bayiseewo ebyabwe. Wetwogerera omwami ono ye Minisita Museveni mumanyi azze avuula Ssaabasajja Kabaka ebbanga lyonna. Era nga mukwano gwa Mayiga abadde bangoberera ebbanga nabaleta n'ebifaananyi footage balaga nti olwo Mayiga yasinkanako Saamu Mayanja n'abako ensonga ze bakkiriziganya. Jo babadde eyo mu bitundu by'emukono ku nsonga z'ettaka Mayanja yakutte Ssaabasajja Kabaka n'amukola bw'ati. Mmengo tennakola wadde statement n'emu bonna basigise. Wabula kyakola kiruwa. Mayiga olw'okuba nti ayagala kwesimba okuba president mu nteekateeka ya Museveni nti ye Museveni enwindo ziyise bandiyagadde okuteekawo omuntu alina ekifaananyi afaanana n'Omuganda batambulize obukulembeze bwe kifaananyi kye bazimba. Banyabo zino bassebo ndi wano bategeeza nti nga sinanyaza videos Mayiga agenda kwesimba okuba president naye ayagala sooka kiyisa wala. Najja wanembaga najja nensirika ku nsonga za family ya Tamale mirundi okujja okwetondera Mayiga nali musajja mugezi nnyo kubanga nali nkimenyi kye bavuguma nze bintu byensooka n'entulaasi n'embibala. 1 Mayiga ayagala kusiga ekifaananyi nti Muganda yekka kati atuukiridde mu Buganda olw'okuba nti ali Mmengo akozesa ofiisi y'Obwakatikkiro n'ensimbi za Buganda okutandika okwesiga ekifaananyi ekimuleeta atandika okulwanyisa Kyagulanyi. Nga bwe yakigamba yagamba nti nze anwanyisa wano nja kulwanyisa mu byobufuzi vidiyo girimu girina. Yagamba buli agezaako kunwanyisa wano ngenda kulwanyisa mu byobufuzi naffe tujja balwanyisa mu byobufuzi. Kati ye kennyini yasitusa olw'ensonga yakitegedde nti
munywanyi we nfanfe de mapuga mpuga ekifani kye kyafudde wa Woodwide nga takyasobola kumira wantu ne bamujjako hadisi kati ye naasalawo kabyambale ajje yensonga lwaki kati ali mukola country tour emwezi guno nga gugwa kagenda mu America, Canada, Europe ne UK agenda kuddayo ngenda babuli byadde ebiri mu America kati omwami ono okuleta family ya Tamale yeye nyini yechingini yalinga oba yechini yeshiyetinga bano okujjo umwetondera nga asige kifananyi alage public nti ye kati ali tache bemmengo tibuli muntu amuti asobola okujja namwetondera nasindika nakola dino ne family ya Tamale mirundi nejja nemwetondera ekimwana kiraba yo omwana atali mu kintu kino yavana bagati nze sikirimu kubanga muzeyi watachingambangako kubanga kye kifana kye bali bakola kye kifana kye bali bagala okusiga mayiga lwade tuliao yeita Maria Mungu manya ina mayitirivu nnyo kasabuni najje mengo mbona yetonze komuyita Gashumba yukiro no Piero yu era mukama wa Piero ye mukama wa mayiga nimengera muhoza kanyirugaba njala soka kuteeka ebibuuzo bisatu byokka e 1211 Gashumba akola business ki mu Uganda etasoka mulowozesa nti okulumba obwakabaka kisobola okusula business ye ekyo kibuuzo kimu ekyokubiri kiki kye yalengedde oba kye yabadde azibira okujja okwetonda nti business ye egenda kufa ekyokusatu lwaki mu kaseera kano lwazze okumwetondera ng'onalaze political ambitions ze yamuvumye ejjo ebibuuzo bibadde bisatu byokka bitono nnyo kubanga balina kye bafumba bakola tiimu kategenda okulumba Kyagulanyi ku makya n'olweggulo nga beetaaga mashinale eyasoma propaganda okujja okulumba Kyagulanyi sente nga bamukozesa ebibuuzo bibadde bisatu byenkubuuzizza Gashumba mu kusooka okulumba obwakabaka nga ne mayiga mwamutwalidde Gashumba ali akola business ki gy'atasobola kuprotectinga mu budde bwe bwalumba obwakabaka n'alumba mmego business egenda kufa lwaki akikoze kati era ekigendererwa kyeki tekiriwo kubanga talina business gya protecting kubanga naye jobless katalina mulimu ndozo kitegedde ono bamulese okulaga ekifaananyi okufungera ku Tamale mirundi kati kambagambe nabino mujja bitegeera kambagambe nabino mugenda bitegeera Frank Gashumba wavaayo tewewunyanga Dr. Tyamale yazzeeko oba kisa kya Mukama yazisa kya Mukama kisa kya manyuma yazze n'abalala bangi nnyo bagenda okujja era okuwa obujulizi ku kino nti balina ekintu kye bavuga okuteeka ekifaananyi ky'ono ono yakunamira kabaka nga amakugunyu gamulinga ga nvubu yayogedde bw'ati nga bulijjo njagala kutwala omukisa guno okwebaza owekitiibwa Mukuumaddamula mukulu waffe Charles Peter Mayiga olwa siteepu gy'otutte mu by'obuweereza bw'omuntu okuba nti ofaananaganako nga President Museveni eyasonyiwa abaali basala abantu n'okubatta so mukama wange Katikkiro nyinza okuba nga vidiyo tejja kutuukako nze neetonda luli neetonda ogwokubiri nempita abakulembeze b'ennono n'eddiini n'ab'ekika kyange neetonda eggomba mu lujjudde kati nange nsaba kujjewo ndozo kitegeera bano bonna bapira oligi ba state mafias ndoza mutegedde ekifaananyi video tennatandika sinabaga nti video etandise ndoza mulegedde ekifaananyi kiki basiiga oyo bwavaako ono kisa ky'amanyuma gamulinga ag'envubu Dr. Tyamale agenda kujja n'abalala bagenda kujja bonna nga balina message yemu ekifaananyi kyekimu kubanga bazimba ono kati gwe bazimba kubanga Museveni talina muntu gwazimbye bonna zaabatta
ndoza mutegedde bulungi bonna mugenda bala bagenda okujja Mengo. In fact kamali no basoma ko wano mbagambye tamale mirundi senior family yajja temwekanganga ne juniors ze fine temwekanganga Franka Gashumba oyawedde kisa kya mukama next ni chu Dr. Tiamale na yajja temwekanganga pressure 24/7 aze ekiddako bagenda kuleeta okukyala kwa Muhoozi Mengo. Na kino kanchogereko mujja kirabo kujonga bakikyusizaako. Ekivulu ekiggalawo omwaka ekyenkuuka. Omwami ono wasanyako Charles Peter Maga yakiguzizza dabbala mbaluga hale. Era nga temwewuunya nga PLU overtakings ekivulu ekyo mu December nga 31. Kubanga bagala ku promotingirawo PLU. Mbagambye ekivulu bala Mayiga yaguza bala mu ekivulu nenga information gitufu okuva mu nsonde ezenjawulo bala mbagala kikozesa ku promotingira mu PLU olwebigendwa byabwe ekyo nakyo mukitegedde mulya bulungi nnyo nga mulya information kuba temugenda jijja wantu wala wonna ekyo nakyo mukitegedde ndoza nakino kankisizewo ddala mukitegedde okenzanya video ziri eziddako wichewedde obeno no wichewedde yonna nzemba buli ebintu bigenda mu maaso mu America wetwogerero lwaleero nabagamba oli baali ku Zoom nezija nemba kuba ne ku Sunday nababuulira kati kino kye kiriwo kati sawa zino akabinja k'abankweze nga kali mu America abefuula nti baagala enkyukakyuka n'abalanga ba NRM abebuzabuza nga bafuka banaabanga tebaagala abantu babategeere oluvannyuma lw'okubaabya era ne batandika okukyusa programs zaabwe ze badde bakola badde balina omukolo ogw'okutegeka nga Mayiga ebintu bino bina bitaddemu ssente nga mu kusookerera bategeka nnyo emikolo gya Buganda ng'emikolo gino gyonna ba NRM bagitegeka n'abo ab'enkwezi nga beefula nti bankyukakyuka kati waliwo programu eno yali erina kubeera Boston naye bwe twagikubye n'enkuba n'enkwezi engezi girimu programu bagikyusiza bagiyita Buganda Day Celebration mujje tujaguze amadda g'omutanda naye ogenda babuuza mujje mujaguze amadda g'omutanda yali alaze ludda wa gye mwali mumusindise era gye mutamubanjangako zino zenkwezenge wattu mbu hostel bayigwanga mujje Boston naye ng'ate bagitutte New York era nga bano basasuza ssente omuli $25 $5 ne $10 ompulya bulungi nnyo kati essaawa zino bagenda gitwala California neffe tetuvuddeeyo buli kimu kikole mulekerawo enkwezenga abasajja batwala eggwanga lyaffe kati mu programu eno gye bakyusiza otwala New York kati kuba California ziyinza okuba kati bagitutte New York naye omulama gwe bagenda okutambuzaayo guuguno wano wammanga oba gye bayita slogan olwamaze obbakuba ne bakyusa kati ne bagamba Mayiga yabawadde slogan n'abagamba baba mumaze okukola baba muli mu function eyo abantu mbawe slogan eno mubagambe mu nteekateeka yammwe ey'okudda kwa Kabaka wamujaguze amadda ga Kabaka babawadde omulamwa nga gugamba nti ebyobufuzi tebitwawula bo ng'abali mu America enkwezenge eslogan Mayiga gye yabawadde nti ebyobufuzi tebikola ki tebibaawula mwenna bagenda ogenda mu function eno mugenda mu function ya state mwagala nnyo okulya ne mugende mulye bwe muligaana muli kimwayo mugende mulye muligaana muli kimwayo kubanga enzija yammwe tugima gye bagira mu kofiri muganye okukozesa obwongo bwammwe eyagenda mu America okukola ng'omaze emyaka 215 nga mudda mu kutegeka functions after functions mwebuuze ze zaali ku visa mu oba emirimu America gyabula baana bategeka function basaba ssente kitegeeza mulemi okutegeera logiki ya Museveni ng'ejjakolamu emirimu gye
mugende mulye munywe bwe muligana mujja kimwayo enkimwayo mumugimanyi kitalo nnyo ddala wakuzikwa saabwe zitikiwedde gwowedde kubanga muganya okutegeera kati no slogan gye bagenda obagamba mbu ebyobufuzi tebibaawula ne program emwanyi terimba gye bagenda okubanga batambulirako mu ggwanga ery'Amerika nga bakola programu z'amayiga naye nga wagenda either mu wiki esooka mu November oba guno nga gukola ki nga guggwako kale kansooka embalaga ekyabadde emukono then tulyoke tugenda nfundikira information eri endala kati omwami ono bwe yawamba obwakabaka mayina okugatta no information si kyangu bwe yawamba obwakabaka kati ye kabaka bwe yabadde ng'agenda okuggalawo program obulungi bwansi yagenze nga kabaka era yatuuse alamusa ku ngoma siraba Katikkiro wa Buganda yenna alamusa ku ngoma kuba sirabangayo ngoma ya bwa Katikkiro yatuuse alamusa ku ngoma ebigambo siryange ekifaananyi si kyange eyo si photo short wa photo edit ono omwami emikolo gyakola kati akola mikolo gya kabaka gyennyini bamuteddewo n'engoma kati alamusa ku ngoma omukulu era muganya okutegeera wuuyo alamusa ngoma bino si photoshop oba photo edit wuuyo alamusa ngoma ono mukyalo ono ye mukyala w'omugenzi Abubeka Kakyama Mayanja ono enkozi mujjudde omwami omulaba alamusa ku ngoma kyesimanyi nti waliwo engoma y'obwa Katikkiro gye sirabangako Katikkiro alamusa ku ngoma yiyo sigirabangayo ngoma ya bwa Katikkiro mu Buganda Katikkiro talamusa ngoma kuba siwulirangayo ngoma ya bwa Katikkiro ng'alamuse ngoma bw'ati bwe yazze asabye gavumenti erowooza ku ky'okukendeeza ku bbeeyi y'amasannyalaze ng'emu ku ngeri ey'okutaasa obutonde bw'ensi ate kiragamba nti kiswaza mu kyasa kino okubeera ng'abantu bakyafumbira ku nkunamanda ekyongedde okukosa obutonde bw'ensi okwogera bino Katikkiro abadde ku mukolo ogw'okukuza olunaku lwa bulungi bwansi mu Buganda oguyindidde ku mbuga y'essaza ly'e Kyaggwe mu disitulikiti ey'e Bwekwe bulinga 8 omwezi gw'Ekkumi buli mwaka obwakabaka bwa Buganda bwalutongoza okukulizangako olunaku lwa bulungi bwansi essaza ly'e Kyaggwe lyategese olw'omwaka guno era nga Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yabadde omugenyi omukulu okwogera kw'entatata kwetoolodde nnyo okukuuma obutonde bw'ensi okusaba otuusize okwebaza kwaffe eri Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima omukolo guno ogw'ameefuga ga Buganda okubanga olunaku lwa bulungi bwansi ne gavumenti ez'ebitundu mu Buganda Ssaabasajja asiima mu mwaka guno 2024 lukuzibwe mu ssaza lye lino ery'e Kyaggwe. Katikkiro Kabaka bwe yasiima okutandika okuzimba amalwaliro mu masaza minisitule yakwasibwa obuvunaanyizibwa obw'okulondoola ensonga ya pulaani mu bitundu ebimu twatawaanyizibwa naye bwe twajja wano ennyinga ndazibonye nakuko wasaagala kukulabako oyo bwatu byatuuse nga kabaka wa Buganda n'akola emikolo gyonna mwenna kino kyemwakifuddeko teri ngoma ya bwa Katikkiro Katikkiro talamusa ngoma teri ngoma ya bwa Katikkiro ono bwakabaka yabuwamba kati awo tuvuddewo omukulu mukwano gwa Mayiga era nga state minister wa lands Sam Mayanja yabadde emukono kyeyakoze Ssaabasajja Kabaka wulira bulungi saagala onyige essimu togikuba wansi Administrative structure is very
DC ne system ye diso what ne kawo na kulira technical team no about political wing LC5 ne team ye LC3 ne team ye LC1 ne team ye kati ko olese bakaba bamutemi olese bakati olese abami olese abamasaza olese abamakomolo olese abebyalo lwakyo tabula kwanga omubyagate lobby and have a constitutional amendment bakusemu. That one I say it clearly without fear of favor. Nabagamba bemugere titakere n'ebyo bikati yakabaka ebyabulinga ettaka lya district. Ezo kabaka mutebi oba yagala ettaka aligule oba yalisukira okuba kitaawe abeere nalyo netondera public land n'oluyita private land. Oba oyagala state within the state ekyo tusigala bikubanga tata omutesa byakola. That is land by land. That is the truth. And my friend, if you don't want the truth, that is the truth. Kati omombo yamaze okuvuula kabaka abaganda abaddewo ab'enkizo ne bamusindikira ebigambo. DPC yayimuse n'akwatako omusajja omu n'amutwala ng'abaganda batandise okusituka. Wulira. Session y'ebibuuzo mbadde nsuubira nti yegenda okwanukula bweki. Mbadde mmanyi nti mugenda kubireeta mu bibuuzo. Kansabe abalina ebibuuzo bataano. Abalina ebibuuzo bataano bajje babuuze ebibuuzo. Akusaba obawo akazindaalo. Tubuuza block 530, block 190, 192. Alright. Kati, ekisinga okukwasa ennaku kebere BBS, kebere CBS tebayogedde ku kintu kino. Mayiga tanavaayo kola statement. Bukedde bwe yabadde ezannya eggulire lino teyalazeeko kintu kyonna kyapeninze oba mayanja ngavvuula kabaka oba biki ebyavudde mu kuvvuula kabaka. Kano ke kabukedde. Wulira oliko otegere nti bano abasajja ekigendera ky'okuvvuula obwakabaka n'okuvvuula Ssaabasajja kabaka omuteeka wansi bakipulaninga bulungi. Gano gabukedde. Ensonga y'ebicupuli by'ebyapa 510 ewaliza minisita omubeezi w'eby'ettaka Sam Mayanja okugenda emukono ku woofiisi z'eby'ettaka eza Mukono Ministry Zonal Office muzo okutangaaza abantu ku nsonga eno mu lukiiko olutuuziddwa. Lwetabyemu RDC wa Mukono Fatuma Ndisaba, akulira muzo Doreen Tumushabe, meya wa Mukono Elisa Nkoyoyo, bannannyini ttaka, abapunta, abasuubuzi okuwadde ne mu Kirimuzanganda n'abalala bangi. Tumushabe akulira muzo asomedde minisita alipoota ku byapa bino ebiri ku block 503, 19, 193 ne 107. N'ategeeza nti bakozesa tekinologiya ne bakizuula ettaka eriri ku block ezo lirina ebyapa bibiri ekitegeeza nti ekimu kya kicupuli era nga bakoze entegeka. Olwobudde tugenda kumalayo katambi ako. Mengesiise kubanga Mayiga ebintu bino birina biri ku script empandiike. Jjukira nabagamba nti mu memorandum of understanding Mayiga gye yakola wakati we Mayiga, Salimu Sale, David Wasajja ne Museveni erina okujja obwakabaka ekitibwa kya kabaka ne kabaka yennyini. Kati bino ebyokuvuma Ssaabasajja kabaka n'ebyokumuvvuula biri mu memorandum of understanding. Era ono agenda cooperatinga nga kabaka wa Buganda n'olwaliro kyali mu kkola essaawa zino. Yetadde mu kifaananyi kya kabaka wabula Abaganda bali eyo mukuumaddamula obwakabaka yabuwambadda. Ate saagala Muganda yenna alinkubira ssimu nga nti bintu twabiwula tetwasobola kutegeera nsonga zino.
kubanga okumanya kwammwe kukoma kumpi nnyo temwagala kutegeera nsonga zino bwe tubaga ebintu bino muga nti atuwalampa Mayiga Mayiga musajja munyarwanda ne banne bonna banyarwanda baagala kusaanya obwakabaka bwa Buganda ndi wano bategeeza nkiddamu ndi wano bategeeza mu memorandum of understanding nabagamba nti Mayiga gye yakola ne Museveni yagamba nti n'ebika by'abantu ebiri wansi wa Buganda ebibadde tebimanyikiddwa nnyo bya ddembe okuvayo ne byejjayo bitandika okukola emirimu n'okufuna obwetwaze bambidde mbalaba bagashumba mbalaba abalala bavuddeyo ekyankubye enkyukwe nempulira nga nfa era singa nabadde Kampala singa either ndi musibe kuba Kayibanda nadde ngenda mutta nkiddamu kyankubye enkyukwe nempulira nga nfa Kayibanda Seeguya wayita Seeguya singa nabadde nga ndi Kampala Kayibanda nali nja kutta mu byali mu memorandum of understanding mbawako kati evidence obujulizi ono yeyita Seeguya Development Association akulembera abalundi bonna mu Uganda olwaliro ennaku z'omwezi nga 6 njagala okukwasa chairman wange owa Buyikwe district akulembera abalundi bonna mu Buyikwe district eno ye certificate yaffe ey'ekibiina kyaffe association yaffe ey'abalundi tukirundanye awamu ne forms kwagenda okubanga aregistaringira bamemba awamu n'ebikozesebwa byonna byagenda okukozesa mu ofiisi eno njagala kubimukwasa mu butongole addukanye emirimu gyaffe nkwagaliza okukulembera abalundi mu Buyikwe district okubakulaakulanya okubakubiriza okwagalana okukolera awamu n'okwagala Ssaabasajja Kabaka n'okwagira gavumenti eri mu buyinza era n'okwagaliza bannaabwe ebirungi nga byeweeyagaliza ekisinga okunnuma oyogera mu lulimi Luganda ng'okimanyi toli Muganda gwe Seeguya Muganda we Charles Muvawala zonto gamayinga zonto ali mu America Charles Muvawala katoba ye yamyuka akulembera yuna ye Bukenya Charles Muvawala Bukenya zonto ye Muganda osimanyi ubono ono mukulu Kayibanda mukulu oli ye Charles Muvawala zonto Bukenya ono ye Seeguya ne yakulira abalo n'olyango obusungu bukuluma mukole enkwe ez'okusaanya abasajja n'abakazi ne bazzukulu baabwe abaabalera nga mulemeddwa ensi z'ewammwe kati ono yakulira abalundi mu Uganda n'amanya balina ga Kiganda mu memorandum of understanding gye basomera bye bino ebintu erinnya bina lyagganizi gwe Seeguya kale ate kikunonooza abalundi nga Burundi nsi yeetongodde kwata bulungi ensawo zo odde wammwe Burundi naawe eyita Omunyarwanda kwata ensawo yo odde wammwe Rwanda musigale mwogere ennimi zammwe muve ono ye Seeguya ye mukulu wa Muvawala Charles Bukenya gwe zonto ali mu America ono ye mukulu woli naye amanya balina ga Kiganda enkoko batudde enkwe kulukwe mpaka kulukwe naye ng'ama era yagatira Abaganda boyina enkwe nobabuuza buli ayogera Oluganda abeera Muganda buli yeetuma erinnya Egganda abeera Muganda mwana kakyali kano kanyeezizza nawulidde nga njagala kufa kubanga Museveni kyayagala bino byonna bateeka wansi Buganda n'Abaganda slowly bagenda banyega bwe mba temusobola kwevaayo kwerwanako kubanga atudde Mengo is part of that group which tries to oppress Baganda in Buganda using their own tools
money and properties. Mayiga omusajja Omunyarwanda akozesa ofisi ya Buganda, ensimbi za Buganda, ebizimbe bya Buganda okusanya Obuganda ng'ali mu Buganda ng'asanya Abaganda. Minister nayimira n'ajolonga Kabaka n'amukola bw'ati gwe n'osirika toyongera. Oli najja nawe omula Kabaka n'amukola bw'ati najja n'oga nti nze bazze okwetonda nzikiriza nga nze gwani akkiriza gwani okumala egobye mu kibya. Wikyero kennyini omukulu ono Omunyarwanda afutobadde Mmengo yakyusizza eddiro lya Kisekwa oba kooti ya Kisekwa ye neewulira bwe yawandiise Obwakabaka bwa Buganda, Office of Buganda yagambye ebbaluwa esoma Obwakabaka bwa Buganda, Kingdom of Buganda, Office ya Katikkiro, Office of the Katikkiro Prime Minister. Ekiwandiiko eri bannamawulire mu kulangirira olukiiko olw'eddiro lya Katikkiro olujja embuga ya Kisekwa. Era bwe yabadde awandiika mu kiwandiiko kye bavuga ati Ssaabasajja Kabaka asiimye okukyusa ddiiro lya Kisekwa. Ye wansi n'asayiningayo wasanya Carol Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulenge kye katale Kabaka yasiimye lwaki tasayininga enkakasa balonde baba alonze nti Ssaabasajja Kabaka asiimye. Mugende ku mitimbagano gyabwe okuli bwa BBS n'obwa CBS bawandiiseko Ssaabasajja Kabaka asiimye okukyusa eddiro lya Kisekwa. Naye wansi ewali enkakasa balonde era nga n'abalonda yalina okusayiningawo waliwo wasanya Ssalonga Mulenge ejja yawandiise. Era mulya mutambuza emitwe Abaganda kuba Ssaabasajja Kabaka bamuwamba gigenda myezi egyetoola talabikangako wantu wonna kubanga onaasobola okuwandika ekintu kyonna. Tolina buyinza busobola kulondwa muntu yenna mu Buganda. Ssaabasajja Kabaka yasiima n'alonda bamuweereza kubanga onaazimba political structure ye mugaanyo gitegeera. Enkuba gye baakuba Beni Kiwanuka omugenzi kati ayinza n'okuba yakombi yatukulimira Abaganda ye enkuba gye bakumulwa Kyagulanyi Ssentamu nga bakozesa Mmengo yennyini nga bakozesa Abanyarwanda bali Mmengo. Yiye ebbaluwa. Ozamutegedde bulungi nnyo. Tebaayo muntu n'omu akulimba obigenda mu maaso mu Buganda nti Mayiga tabimanyi. Ssaabasajja Kabaka muwambe gye baamuwambiranga obunyolo gwe bazanyidde wiiki yonna gye baamukwatira obubajjira muteekeeyo tanyega ne Ssaabasajja Kabaka bw'ate bw'ali. Ono akola buli kimu. Eyo ekitundu ekisooka kiwedde kati tugenze ku general politics era vidiyo etandise. Tugenze ku general politics video etandise. Tutandikidde wano. Nga twolekera akatuubagiro k'ebyobufuzi k'essimanyi gye kanaakomekkereza era tulina okwesabira ennyo nga ffe bannayuganda abaagala enkyukakyuka kubanga ekijja naffe tetukimanyi. Ng'oyagala okuza omwana ekiwowongole wattu kigambe nti gw'oli nsikira. Olijja kuba omaze okulera ekiwowongole kijja kujunya buli muntu yenna nga okyalaba. Ebigambo by'omusajja omuyiiya era omutetenkanya omukooloobi yabiyimba bituukirira bulungi nnyo. Oluvannyuma lwa Segamwenge Dere Drinking General oba Genetically Modified General okukka omutimbagano gwe ogwa X n'awandikako ebigambo ebirumba. Ekitebe ky'Amerika n'eggwanga lya Amerika bino bimuzaalidde akabasa watuyanira n'ebigere katono bivemu enjala.
Nabagamba nti ekinule ennyana wattu kiva mu kibeere ate ng'era ennyana bw'ogirekera n'eyonka amabeere amangi nga gwe togezezzaako kama mataago ennyana eyo erwala amakebe. Omwana ono mulwadde w'amakebe asaana okutwala okuggyamu amakebe gano ng'obudde bukyali nkiddamu ekinule ennyana kiva mu kibeere. Lwaki kiva mu kibeere? Nti ente yonna ekambibwa ku makya n'akawungeezi wabula nga tennakamwa esooka nerekerwa ennyana yaayo okujja ogiyonka. Bw'oba tofuddeyo ennyana eyo gijja ku bibeere bw'enywa amata amangi bwattu erwala amakebe. Muhoozi yalwala amakebe bwe bulwadde obuluma Muhoozi naye obwo amakebe ge yalwala ga Nile Special Aga, Uganda Waragi, Kibuku, mwenge muyitirivu nnyo mwe mulina omwenge omuganda byonna yabirwala. Wetwogeredde essaawa zino omuvubuka ono atuleetedde ebizibu olw'ensonga nti ensi zitandise otulaba twolekedde ensi etagenda kubanga erimu emirembe. Nti omuntu wabeerera ng'aga nti yaduumira amagye naye ng'ate mu kuduumira amagye asobola okutandika okwogera ebiga bisobola okuvaamu akabasa ne kaleetera eggwanga ebizibu nga bassaalumanya ne bannaalumanya bonna balugendeddemu. Mu nteekateeka gye balina nga balaba tebalina gye balaga bataddemu ensimbi okuteekawo diversion ku diversion ezibafuukidde ekizibu. Ndi wano bategeeza buli kyolaba ku social media kyonna diversion. Njagala okwebaza mwenna abaana ba People Power, abaana ba National Platform abaagala enkyukakyuka nga mulimu silent muntu. Mwebale kati kusoma diversion buli omu agenda funa degree oba diploma njibawe kuba mwakwalifyinze wabula mbulamu akantu aka. Kanodu ditekita koka kakyabasika nnyo simanyi lwaki nodu zibasikiriza n'okuwemula ebisigadde byonna mu bikuguse naye kati sabujekiti bbiri zibatawaanya eya nodu n'ey'okuwemula ezo sabujekiti ngenda basaba mu ezo sabujekiti muziperfectinge nodu zireme kubajja kumulamwa kubanga ezo diversion mugenda kulaba nodu zi. Naye nodu zino zirimu ebibi bibiri. 1. Nodu zino zibajja kumulamwa naye ate zoono n'ekitiibwa ky'abakyala. Abazikola bonna si baana banzola ya Uganda bonna bafu bazibu. What nade simenti ono malayo omuto owayanga generation ono muto amannya ge simenye oye kushemererwa ono simugwe mwita Pretty Nicole malaya muto naye mukulu mbirowoozo naye waakabano namanya kisimere yoye kushemerera kasitanda asomye kuso nenfa nakadde engulu kati bwolabo simye bugi bikoze gulo lya bugi waakabano n'abalabona bagezi batanodizi bonna baakabano kubanga tebaswala gwe mulimu gwabwe naturally kwetega kutegululwa bo tebafaayo kwetega kubategulula tebafaayo kati gwe omwana omuganda asubira okufumba oba okuwasibwa bw'onoddamu kubanga akatiba tonna kategeera ogenda kusula lulwa bannyabo ne bassebo musomye kye bayita diversion zibadde nnyingi nnyo wiiki eno naye ngenda basaba diversion y'okuwemula ne diversion ya noduzi mugikolifayingemu tujja kuba tumaze mu 7 okumukwata entegetege mwabuse diversion y'amayiga ne Kashumba ne mubuuka eya ono eri abakozesa bino ebyokulugudo lw'ennakawuka ne mubuuka sime bunoduzi obwade n'ebintu bingi nnyo byali bisi mwebale kukubuka mu diversion naye mbasaba mukolifayinge mu diversion z'okuwemula muziveeko neza noduzi mujja kuba mumaze ebisigadde byonna tujja kutambulirawo kati tusiimudde gwe namu na Uganda nga tolekera akaseera kakatabaga k'ebyobufuzi ndi wano okutegeeza mu nkola enneekusifu Yoseri gy'alina ey'okukendeeza bannayuganda kubanga ensimbi yazirya ez'omusajja oli nannyini kalimagezi ez'okuba nti bakendeeza ennamba y'abaddugavu mu nsi 7 sente zino yazirya kati akukozesa ejjinja limu okubisa ebinyonyi bibiri akikozesa okusasula ebbanja ly'omusajja oli ly'okukendeeza bannayuganda wepo n'okukendeeza baganda ng'ayita mu kubasibaga n'obbakuba eddagala effu twalwana naye mu Senyiga 19 yali agenda okuttira abaganda obamala ku planet Uganda nakati nabagamba abisa mu ddwaliro mu kugema mukola kikati waliwo kye bagenda na post nagikoze Yoseri tibahabulwa litabayisira mutabani wa Kalekezi nga akozesa ekitongole kye kya Chieftains of Military Intelligence bayingiza obukadde 5 obwa doozi z'obutwa
nga zino zigenda kuyita mu kirwadde kiri kye bayita monkeypox vaccine mu mpulirize bulungi nnyo. Yosebiti Bahabulwa ng'akosa ekitongole kya Chief of Military Intelligence bayingiza doozi 5,000,000 ez'ekirwadde kiri ekya monkeypox nga zino zigenda kubanga ziteekebwa mu Buganda okubanga babagema forcefully mandatory okubanga babagema okutandika ne week etandike next week. Mutegere bulungi nnyo. Kanka basomere mu Luzungu abasegadde mu nakevuunulira kagamba bwe kati. Same way, in conjunction with State House, they have imported 5 million poison doses of monkeypox vaccines, which government concocting to outbreak to force mandatory vaccination starting next week. We are continuing to make more poison monkeypox vaccine that's from here at CMY headquarters in Mbuya, Kampala. Please warn the general public not to be vaccinated. We have directed Minister of Health, led by Jen Achen, to call a press conference this week to order the mandatory vaccination program for next week. However, we will not be vaccinated. We will be in prison 2 years or pay a court fine of 20 million. Nchomuntu yenna n'abatakiriziddwa kano kankwogere mu Luganda anabata aganye okumugema ku kifuba wakutwalibwa mu kkooti asasule ensimbi eziri wakati w'obukadde 2 oba okwolekera ekkomera. Era mu birinde okujja nga bwe nabifulumizza bayinza obutabikola. Nga mumanyi bulijjo nti ffe mu kudibaga tetulinayo tukwatira nsawo tudibaga na buli kimu ne tukidibaga. Alright. Kati gwe muganda wange ali eyo agamba nti oli independent nga ssente z'omusolo ziri mu kwonooneka bazibba. Enseno ogenda gikungulamu kera ogenda kubeera luddawa. Owekitiibwa nnyo Joel Ssenyonyi yalambudde ku kkolero lya Sugar Works bayityatyaka erya Salimu Sale eno personal project ya Salimu Sale ng'akozesa omukyala gwe nayogerako omukyala omusumaali gwe bayita Amina. Mujjukira omukyala gwe bagamba omusumaali abeera mu budget ya Uganda yale nga bamuteramu ssente z'okukola business. Joel Ssenyonyi yagenzeeyo factory business yakabeera mu budget emyaka 10. Tefulumyangayo wadde empeke ya sukaali bakagiinvestinga mu billions 5 n'omusobyo. Ayogera omwami agamba naye nga ndabagamba dde omukyala oyo Amina omusumaali relative wa Salimu Sale. Buli budget oyo omukyala Amina Salimu Sale aforcinga gavumenti okuwa ssente y'omukyala. Factory bakakolera emyaka 10 tennafulumya wadde ekikajjo wadde sukaali naka. Ettaka lya bwereere ebikajjo byalina okusimba ne factory gikola myaka 10 tennafulumya wadde empeke ya sukaali. Akuli oludda oluvuganya mu Parliament wamu n'olukiiko lwe olw'ekisiikirize basibye mu disitulikiti ya Mulu okukebera ku limu gy'okukola sukaali mu kampuni ya Tiak Sugar. Ono asobodde okulambuzibwa ku mirimu. Oli abyabagambe nti you mean all these structures you think they just came from heaven and go and come down. Nga umanyi arrogance y'abana abantu balina arrogance. Oliko public funds and you answer arrogantly someone officially who came to inspect the work which started 10 years ago and you kanka badiremu uyo akuli oludda oluvuganya mu Parliament wamu n'olukiiko lwe olw'ekisiikirize basibye mu disitulikiti ya Mulu okukebera ku limu gy'okukola sukaali mu kampuni ya Tiak Sugar. Ono asobodde okulambuzibwa ku mirimu egiri mu kukolebwa wano. Kampuni eno yatandikibwawo kati emyaka 11 egiyise era nga gavumenti obutuukidde olwaleero egisaasaanyirizaako obuwumbi 553 mu obukadde 700 okubayambawo ku mirimu gyabwe. Kyokka Joel Ssenyonyi yeewunyiza wa ssente zino gye ziraze kubanga tasanze yadde empeke ya sukaali.
ngaffe kituzibuwulira okutuulanga mu parliament tugamba nti tubongere sente endala nga tetunalaba ki ekivaayo kubanga ezo sente mpitirivu ayinza okuba nga bo baziraba nti ntono naye kumuwa omusolo ezo sente mpitirivu nga twagala okulaba vaayo ya sente ezo sukaali anaavaayo ddi omuwa omusolo n'alaba nti kaakati sente zange ziri mu kolekyo Jose Nnyonyi era agamba nti bagenda kukkiriza ssente ziteekeddwa mu kampuni eno okufa ttogge. Ekira UDC, Ministry of Finance n'abalala tetulaba nti balagajjalidde obuvunaanyizibwa bwabwe kubanga be baliyo olw'omuwa omusolo nga bashareholders naye tebatirana kujja eno bawulidde abamanagement yawo nabo nga bagamba nti tubeetaaga okwetaba mu bigenda maaso kakati oteeka otya ssente mu kintu nota following up kiddukanyizibwa kitya era bitambula bitya buzibu ki obuguddewo kati awo nabo basuddewo siteepu naye nga ffe tugamba nti tujja kulemerako guno si gwe gujja okusemba tulina okumakinga sure nti sente omwomusolo ze yateeka mu projekiti eno tezifa ttogge tezoonooneka bwe zityo ekyo tekitugenda kikkiriza. Excuse me, before visitors, can we just have the opposition? Obuwumbi 500 mu obukadde 7 plus ze zaakagenda ettaka eryo lya bwereere ekikajjo kisimba kiyinza okukulira mu myezi 8 ku myezi 10 n'emeka mu myezi 8 ku myezi 12 baba wa hard cash tosobola kungamba nti installation of machines zisobola okutwala emyaka 11 nga bakya installing machines ekizibu kiri luddawa Kisaovuga Salimu Sale okuva yayingiraga okuva yava mu nsiko ye yafuuka yakola parallel state government ye ngabira mu budget nga buli project yonna gye baleetanga bagisomera mu budget 50% of that project sente zibeera zize 50% of that project yonna ebeetereddwa mu budget ya Uganda sente ziba zize personal ziba zize oba ziba personal zize kati ngezo baga nti bali obuwumbi 5 mu bukadde 7 kwata mu ejjambi yote mu kati be sente ziba zize ng'omuntu kati naddira bano baba ataddewo ng'obugologosi okulaga ensaasaanya y'obuwumbi 5 mu 7 plus butya bugenda okulaki okuwanga abwanjula mu mpapula nenga tebuliyo yensonga lwaki amanejinza okuzimba luweero yonna kapeeka naamu kati gankubuulire omuntu sekindomu ne buga nti ogenda kuzimba factory yakola boga embweti ngeri ku ekemu oteekeddwa okuba nga olina bank loan either eri ku international level oba ku international oba ku local nga sente ziri mu billions ogikola omusajja azimbye kapeeka industrial area ku sente azijja luddawa. Can anyone answer me this question where this man gets all that fucking money? Kati ali mu Northern Uganda ettaka lyonna almost aliguza alimazeeyo ataddeyo zi business Omunyarwanda tulyose tufugibwako buli ggwanga lyonna wabula omunyarwanda bambi otufuze tusiimye buli kimu tukitegedde tukulozezza buli kimu tutegedde entegeerayo enkolayo obutemu obubbi bwo arrogance yo obukyaji na buli kimu tukirozezzaako ate ekyo kyakifunako until nga tusituse wabula over our dead bodies buli muntu yenna ng'oli related ku munyarwanda gavumenti bw'ekyuka ojja kifuuwa ng'okizza kubanga you have to be accountable for each and every economic crime gye mukoze against Uganda. Crimes against humanity. Crimes against indigenous. Chandibadde kizibu nnyo to identify these people, their management, their behaviors, each and everything, but buli kimu tokirowozezzaako.
we know who are you right now. Tumanyi mwe bani. Twebaza nnyo Mukama Katonda. Twandibadde tutwala obudde okumanya capability yammwe ebizibu byonna tubitegedde kati. Eggwanga temulyagala, muli babubbi, bannansi tembaagala, mubasosola, mubatta, buli kimu kyagala. Tweyanziza nnyo. Ne mujjukire buli kintu kiriko entandikwa n'enkomerero. Atayagala kulira bintu bino watu sigenda kufuwa mukka matu otegeere naye enfuga embi enziba ya ssente egenda kutuuka mu nsawo yo gwe kennyini ng'ensawo y'amanda gye wagulanga emitwalo 2.5 egula emitwalo 200 siga nti emiti gye batema omwana gibuze no kubanga bad governance and corruption inflation ereetebwa abasajja bano okukwatasereza omusolo ne baziteeka mu bintu ebitazza musolo yegenda okuleeta ggwe okutandika okuwulira ekintu kyolowooza nti kiri nnomo nga tekiri nnomo ng'ani akireese perebo omwana obutalya kyamisana na kyaggulo wadde ofuna school fees si nteekateeka ya Katonda Museveni ne famire yo ebbulwa ly'emirimu mu Uganda si Katonda Museveni yabireese ne famire ye ekitta bantu ekiwamba bantu kyonna Museveni yakireese ne famire ye efuga bbi okusosola mawanga n'okugoba abantu ku mataka si Katonda oli taddaawo n'atugamba mbu Katonda asazewo mboneebone n'okubonaabona kukusalibwa omuntu wa bulijjo olw'enfuga y'embi gw'oyagala kuŋŋamba Katonda yazimba amalwaliro oba Katonda yazimba amasomero Katonda yayingiza yakola amasannyalaze mu Uganda oba Katonda yali Minister of Education and Sports Katonda yali mu economy yali mu kusuubula no ebiseera mu Katonda tukyawa bwerere n'okumunenya bantu bannaffe be tufaananya langi n'endowooza n'entegeera nga twawukana mu birowoozo byabwe n'ebigendererwa byo bye batukola ebintu bino byonna buli mwaka ne basoma budget nga Salimu Sala ayinamu ssente zize ng'omuntu nezikola project after project nimubuuza bano ssente bazijjawa bazimba za arcades bazimba zi malls n'obuuza ssente bazijja luddawa kubanga ssente bazijja direct mu treasury mu budget ya Uganda ssente zigula amataka miles and miles ssente tebazeewola bajja bujja mu treasury Museveni alina budget nga buli lunaku akozesa bilioni 2.5 olunaku 2.5 billion Ugandan shillings. That is almost $8 $8. Museveni olunaku akozesa $8 something $8 just a single day. Sente bazikola muki. Handouts. Lomboye ani boogera nnyo bakola kibagule bonna abantu bagule bana bakwato basibe kati yawane mandate abantu ba individual they have power to kidnap and arrest whoever is sabotaging his ruling. Museveni yawa abantu mandate n'obuyinza okuwamba n'okusiba buli muntu yenna okuva ku lesuwa n'okutuuka waggulu buli muntu yenna gwe beekengera nti asobola okubaako kyakola okukyusa obuliza obujji bajjamu. Gula ba bloggers, gula ba tiktokers, gula ba namawulire, gula ba nabyamizannyo, gula ba celebrities, kola buli kimu ky'oyagala as long as nti ye asigala ali mu buyinza ye kyayagala okukola. Mukitegedde bulungi awo tuvudde. Lwali terubusa nga kampuni y'essimu empya eggulawo bagiyita PPF. Era CEO ayo yasoso kuba esimu nga akubira ba customer baabwe. Lwali terubusa kampuni y'essimu empya yaguddwawo. CEO wayo Lukwago. Gino. Hello Uganda. Wake up Uganda. Rise up Uganda. Freedom for all.
mother country, Uganda, wake up! Long live Uganda, long live PFF. Defiance forever. A company Simba Jita PPF, Chief Executive Director Yorukwago. Slogan yayo long live Uganda, defiance forever. Defiance means you defy from the reality. Wakanya until when? Feritu wakanya tuagala wiyinza. So mutongole company simu paji baita PPF ya fulumia. Ngekitebe kye chikulu kiri Katonga, CEO Yorukwago. Mukitegedde bulungi nnyo. Nayenga ekigambo defiance forever. That means for them, they are not interested in taking over power. They are just there to stay in opposition, to fight in opposition. Defiance forever. What are you defiant? Oh, defiant inga chi. Go toina chifana chisuka ko defiance kutwala buyinza. So esimu empe ya guddwa abajita PPF da CEO wa Yorukwago esangibwa Katonga nga buli kimba kikoze kiweddeyo kati kwekyo kanyongereko na kino oluvannyuma lwa CEO Lukwago okugulawo kampuni esimu eyo bayita PPF ate eyatandika kampuni y'essimu eno ate abaddewo ng'essaawa zino ali mu New York, retired Colonel Kiza Besigye ng'ono state agent. Muwulire bulungi nnyo, saagala munyiige. Omwami ono etwogera essaawa zino ali mu ggwanga lya Amerika. Kiki kyamututte mu ggwanga lya Amerika? Agamba nti yagenze funa bujjanjabi, yasinkanya abamu ku bantu be. Abantu bano baali bajja dda nga bazze mu opposition bagenze mu Nuupu. Akuba simu emu kwemu ng'akubira buli muntu yenna yali ofudisa egatta ku Nuupu n'abagamba bange nti mukome eweeka, twaguddewo ekibiina ekipya, ebyakyagulanyi mbiveemu, esente ziriwo, buli kimu ekiri, mujje tweddiza obuyinza mu opposition, buli kimu tujja kituukiriza. Kuno mmanyiri kiradikkano Kiza Besigye kwoli essaawa zino oli mu New York okuba amasimu ku buli muntu yenna yali mu FDC ng'omugambo okujoyininga era ng'obayintroducingira PPF era nga mugenda kuleeta Lukwago nga president wammwe. Wabula gye munaatuukako eyo muyinza okukyusaamu ebirowoozo ne muteekawo kye tuyita coalition oba political parties okwegatta ne mulonda omuntu gwe mugenda okulonda mukube Kyagulanyi kye mwagala. Ndi wano tegeeza nti eno move egezaako kuteeka Kyagulanyi wansi nga bamukuba omwandaawe, eno Emmengo nga bakozesa Mayiga, mu opposition nga bakozesa DP Buloko, DP nga bakozesa ne Tandikano Kiza Besigye okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Besigye oli mu Amerika okuba amasimu ku simu osinkana abantu bonna abali mu FDC ne badda mu Nuupu n'abalala baali bakyuse ng'era owawa ssente hard cash kubanga you have money at your own, you have money at your disposal. Oli mu New York essaawa zino bwadde kumole baga nti wagenda kufuna bujjanjabi no, wali okimanyi nti wava e Kampala nga Electoral Commission egenda kudikirira ng'ekibiina kyammwe ekite. Wano wenjagala osooka okwate Windows zo zeggule. Emyaka ebiri bweddu ekibiina kya National Unity Platform kyakola okukyusakyusa mu ssemateeka waayo okusinziira ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga n'ebiriwo. Ne kikwata ssemateeka ne kimukyusa ne kimuwandiika ne kimuweereza Electoral Commission bamwambendinge bamuzze akolebweko emirimu gy'ekibiina. Electoral Commission emyaka ebiri bweddu yagaana okukkiriza amendments za National Platform. Wabula mu kaseera ako yagamba tekyaddamu na kuwandiika kibiina kya byabufuzi kyonna kipya. Mukama wabwe n'abalagira ne baregistering ekibiina kya Mpuuga ne basooka beefuula nti babuzaabuza tebagala kuwandiika kibiina kya Besigye, nakyo baakiwandiisizza mu kaseera mpawo. Wabula emyaka ebiri National Unity Platform yateekayo constitution eyo bajambendinge baagaana n'olwaleero mbo baali baggalawo.
Kati, who is fooling who? Who is fooling who? Kati kambuze mungabuza mutoro. Who is fooling who? Chairman Electoral Commission and your board of directors and governors. The party called National Platform 2 years back, they submitted their newly amended constitution, but you refused to accept their request as they requested. And you informed the public that you are no longer accepting any new political party. But let alone you accepted Mpuga to register his own new party. 2 weeks back, you accepted FDC to register their new party. But remember, just a mere constitution of national platform was blocked and is still blocked by the same Electoral Commission. So, sometimes you can do something to harm someone and you end up helping him. Wandi collection to okurumo knows kangu yambe muyambe kiriza. Mukole ebintu bino nga muloza mugenda kulumya kyabole mulumya NUP ne mu exposing a system yamwe slowly. The blocking of NUP new constitutional amendment and you accept to register new political parties, the likes of Mpuga and the other of Kiza Besigye and Lukwago. It exposes the entire system. It exposes you. You are blocking NUP and Kyagulanyi. You are registering new political parties and they are amending their constitution, but you refused to accept the request of national. So who is fooling who? Okola ekintu okulumya omuntu nonzikango oyambe muyambe kkiriza mutu yamba okumanyaliza tizigenda okuvambya okulonda na kimutegeka. Temulumya Kyagulanyi. Mulumya system yonna ey'okulonda. Buuza Mpuuga, buuza Lumu. Mu kalulu kali akaggwa akatali kana aka Kyagulanyi. Omwali Amama Mbabazi. High Court yagamba before Electoral Commission to organize any forthcoming election, they should amend the electoral reforms. Era ne baba biki balina okwamendinga. Tewali kyagenda maaso. Olwaliro Mpuuga agamba nti aleta amendments mu bintu by'okulonda n'amateeka. Naye recommendation High Court ziyakola ziyandibadde ateeka, ziyandibadde enforcing okubeerawo tizibeerewo ziyambeko ensi okufuna peaceful transition. But no one cares. Mutandise kuleta ate ebintu bijja opposition. So, bino ebintu muyinza okuza muyigiriza. Temuyigiriza Kyagulanyi. Wabula mugezaako kutwala ggwanga liteeka mu dictatorship. Super kakongolyo. Ate namwe mweggalira erumu, public ejja kukola okusalawo kwayo. Bw'onyigiriza nnyo ennyindo ogireeta omusaayi. Ate ebiseera ebisinga omuzungu agamba nti emirembe we gigaana okukola ebiseera ebisinga amaanyi gateekebwawo. Kye mwerabidde nti muli kaseera ka kazigizigi oba kye bayita fragile. Musaana kukwata budde engeri gye mulimu mu mbeera ey'ekikugu ennyolwa ensonga myaka 4. Mufutobadde ku ggwanga. Mutta abantu. Muwamba abantu. Mwagamba agenda kuleeta miremera kukyusa kulonda kukyuka emirembe. Mukozesa mudomo gwa mmundu. Akakikoko by'okulonda baga muteekeko kali independent. Tekali independent. Mujja abantu mu parliament olw'ebigendera byammwe ne muteekamu abammwe. Essaazi tumwagala kujja opposition muteekewo ate eyammwe. Nga mwagala kujjawo mulowooza muyamba. Temulwana kya mwabula mweraga ensi yonna nti tugenda mu pure dictatorship. Ekinaava mu pure dictatorship okimanyi. Nina ekibaluwa kye nalabye nga kitambula ku mutimbagano saagadde kiwa makulu. Kibayita Declaration of Kinshasa. Declaration of Kinshasa eyo sigiwadde makulu olw'ensonga nze mmala kwetegereza ensonga zino.
naye declaration of Kinshasa singa nebanga eri ku mulamwa kyengambye abazadde mu kaloozo ka leero ne ba MP bagenda okuleeta amateeka g'obufumbo muyisa amateeka gano nga mulowooza muli ku safe side naye mujja kusindikiriza abantu okugenda mu bikolwa by'okuvuga empanka ng'oyagala kumanya nti ensi nfuna abaana bo bavuzi ba mpanka bateekawo parade ngeri open mu Kampala nga bavuzi ba mpanka omwana wo ojja musa mu parade nga anyumirwa nnyo ojja kugwawo ekigofu ne sukali pressure alusa ogoba kuziika ku saa 8 olweggulo nga tebakusabire nakusabira okukusaalira ojja otegeera nti ensi nfu kati nakino ekifaananyiza muyigiriza buli muntu yenna muziba buli kakutu konna ak'emirembe naye kinaava mu dictatorship ng'eyeese mugenda kufiirwa buli kimu mugenda kufiirwa buli kimu mugenda kufiirwa buli kimu mulaba bannayuganda nga batategeera ne bategeera. By the way, the big mistake Museveni is doing and his regime, the dictatorship regime, is to force the indigenous Uganda to get out of that country. That is a very dangerous move. It's like that Ugandans are going to look for green pasture, but it's time is going to reach those people they want to come back home. You will get to know the reason as to why they were forced to get out of that country. Anytime they will organize retaliation, you will face it live. You know it right. It is a big mistake. Bana Uganda, bemuloza bafulumula okuba babuliddwako emi, yes babuliddwako emi mbanyi banagamba nti kati baagala kodda boy wange. Kiteeberezebwa Bannayuganda kati basukka miliyoni 6 abali. Ogwo kimwe kibayita miliyoni 6 nga zifulumya eggwanga. Nga n'endala zikyabuliddwa bulizwa visa kufuluma ggwanga. Goloza buli agenda okufuluma eggwanga alina ekyoza nti agenda kukola bukozi. Nga zagenda okusirika Kampala muzibba. Nkubuuza gwe Museveni kuno kwoli birungi kwoli. Muhozi kwoli. Damulira kwoli. Namwe bamaje bagenda kuno kwemuli. Mumulowooza nti abantu mba forcing bafulume eggwanga olw'okuba nti balemeddwa okufuna emirimu. Bafuluma egenda kufuna mirimu kunoonya mirimu. Bagenda tula wansi batandika okulowooza okunyigirizibwa okuli mu nsi ze balaze nga n'essere ze basindika eka mubba ebintu byabwe bajja kuŋŋaana. Nga nemba muyina mizayiro musime muyina drone zino ez'omu bbanga nga baagala kudda kwabwe mujja kiro zaako. Mweyo dictator regime ate nekino kakibagambe. Abapoliisi mulabanga abasiru, abamagye mulabanga abasiru, ne SFC enyini mulimu group nye mulabanga abasiru. Si basiru obugonvu bw'olujegerege maanyi gaalwo etaliwo tekaabya muto. Ezo nnimi ezo ngombo za Kiganda etaliwo tekaabya muto. But bweneebezze mujja kitegeera. So ekituufu kiri buli munauganda gumula yenna n'abagenda mu mabbala tebagenda nti bagenze kuseka balina ssente, no, bagenda kwejjako kye tuyita stress. Abagenda mu kkobe tebagenda mu kubanga they have money, no, bagenda kwejjako stress. N'abatamiiva banywa omwenge tebagenda kunywa mu kubanga balina ssente, no, bagenda kwejjako stress. Time egenda tuuka nga n'omwenge ogwo tukyasobola kutta stress, nga ne kkome takyasobola kutta stress, nga ne ssente zibatwala okubajjako stress ziweddewo. Bajja kuddamu bafunire bagage ekinaddako mujja kitegeera. Yes, musobola bakola buli kimu kye baagala at the moment, n'obudde bugenda kujja nga tebukenda kimugenda kuzza. So njagadde okibagamba mbeere nga mukimanyi mubatunyigirize bulungi nnyo ensi etegeere. Wabula buli yali e Kampala ng'omulaba aseka taseka, bayita amakweka nsaamo. Buli yali e Kampala nga mulowooza nti ali bulungi aseka taseka, go bagayita makweka nsaamo. Ekyo ate mukimanyi bulungi nnyo. Bw'atama Uganda era democracy eri bulungi, ekikutambuliza mu coffin eri ya bulletproof kiki Museveni. Go ategese omukolo amagye go gamaze wiiki namba nga gategeka. Oli mu coffin ya bulletproof otambula obuuza ku bantu. Kitegeeza nawe kenyini toli seteni ku future y'ensi yo n'obulamu wo ne family yo
Gobo osobola okwagulira bulletproof, what about your family and the others? Lwaki okwate motoka for 4 hours ng'ova entebe ogenda olina gy'olaga n'okwate motoka 4 hours? Lwaki abaana batambula kiro? Abatambula emisana bamala kusiba nguudo nga ggwe batambula mu bulletproof kubanga toli seteni kubanga mali mukozi bikolobero ku bantu just muganyi ku acceptinga. And the reason being Muhoozi yanyosa okukola tweet eyo kuzimu ze babasindikidde sanctions bakugambye don't dare plan to stand again 2026 tewarespondinze kubanga emputo ina nyingi. Paulo Biya wa Cameroon wajja ali wataliyo olimbigire ya Paulo Biya lezo sigezo kilomita mu kutuuka wali nkiddamu kuzimu ku sanctions bakusavinze kwa waddeke gamba nti totekeddwa kwesimba 2.20 kubanga gwe kenyini ofuuse kizibu eri Eastern Central Africa ne gwanga Uganda ate nga tezibagala fire tebagala butabanko bujje mu East Africa ne bagata wesima wabula tonna respondinga ku bio bwebe nseri safe nga ne security wali kiche kutambuliza mu coffin ya bulletproof era lwaki abaana bote batambula bisana lwaki batambula kiro obola kiro banatambula bamala kuteeka bambega wonna jalaga ne janavanga ne wagenda okushoppinga terigakiriza y'omuntu kubanga temuli seteni ku bantu bamudiringa nabo namwe mukimete munyiziza abantu mukaba bankumire video eyo tujja kusinkana ku Rock 5